Master. Master. Tomanyira. Mpitiriza omuntu agomudde ko mumanyira mama asomesa matandika okumanyira bazo kakamanya matandika okumanyira zino mumanyira manyira dosi nagamba nti bwe manzi gudde wesomera amateko olina okuba ng'ogawa abaana mama asibira essomero mumanya byanja bye natunda mulyoke mumanyire basirikira kamanya amanya. Master munafona afiiridwa munnange tusaba ku kapasa tugende tumuziikire kutoka dosi banji pasa out chechi apapula ko omuntu okugenda wabweru out yafudde ki yagudde mu nyanja n'amazima kasa yafudda kuse yafudda kuse atatolotoma afudda kuse musirika amannyo nga mu nyanja musiru banga n'amaze kumazi nadoka yekatakayo alinga ekyennyanja ekyasirwa otagudde mukuma amateekateeka ga kisirusiru gwe wama nkolera bwoti bano abaana sooka baveeko njagala enamba y'aba Stefoni zogimanyi 075 kaga musatu kinana musanvu kaga mutano aba Stefoni wali ku New Pioneer Mall shop number PC23 bamanyi bakafulumuki bakafulumu kukanika amasimu mukusuubuza kalonda enaspe yapatsuwa amasimu atera batunda ne kamukamu awo bamanyi kakati amateeka gakyuseemuko mabega kaawo sikyagala mulete school fees ku ssomero sikyabagaza bijanjalo yadde akasoli yadde enku wabula omuntu ekikakatako kuleeta wano fuso ya miggo fuso ya miggo twetaaga obuwunga n'ebijanjalo sikyabagala ekibanja kye natunza okukola essomero sente zimmala ekintu kyejala kiri kimu fuso ya miggo mbwamwe tubamanyi nagulawo akawunti ku TikTok eringa eyakona kuliko abangobere balinga 100 mwe mulina abafollowers bajjudde mutusirwalirako mpozi gwe iyo gye wakagulawo eriiso n'abantu 10 ebyana bye tusomesa birina following bitumanyi ate guno ogumu no gubbalamu gwa Bitex yakoze atya gulina sho ku gundi ku lugogo katikati nga 18 Mei ogwokutaano gundi abakube biganga tusomesa byana biganga sumulula funire emigo ngeje bire kino kya Yvonne kigemu amanyi mujja tu followinga